better than the rest. One time sikulimba sikukweka. Yeah, aha kale nina omuyimbi wano wendi bannanga oli otya twabuuza maama nga bayemeredde wana tetufukamira ssebo wana tetufukamira boss katonda waise wano twasigaliza fukamira mpologoma yokka tufukamira Ssaabasajja Kabaka ye kayimuka ku ttaka ssebo nga neeyanziza naye oli bulungi gwani amanya mpitibwa Ronious Ug okuva mu Studio Time Record Label. Amanya amatuufu gwani? Mpitibwa Male Ronald. Male Ronald mpozi bamale beddira ki? Beddira kobe akabbiro. Twali ne Headmaster nga bamuyita Male naye ng'akuba kibooko. Bannange Mr. Male nkubuuzizaako yonna gy'oli oba be nasomako nabo nga mujjukira Mr. Male mumunda yakubanga kibooko. Toli mukambwe? Bantereeza balina okutereezebwa. Naye ng'oli mukambwe? Bibeerawo bw'obanga weetaaga. Katono nnyo. Oli short tempered oba toli? Kagamba obusungu obwo bwatumbiizi nti onyiga mangu nnyo. Obutuufu sinafuna yaŋŋamba baabali balina okuŋŋamba kikyende naye nze ndi nga bwendi nga bondaba maama. Okay, Male ovudde side ki? Male avudde Ndejje Lubugumu gy'abeera. Ennyimba ozikubira side wa? Nzikubira mu Studio Time Record Label. Mwenzikubira. Wakafuna ennyimba nga mikasofa? Nyina ennyimba nnya. Olumu ngazi mulabye ebbiri Nyumirwa. Nalukola ne Wizmanizo nenzaako Sip and Wine nenkola n'oluyimba lwa Happy Christmas alongside Coco Finger. Lwensembye okufulumya olwa maama. Tutandikire ku Wizo wakola otya okufuna Wizo? Eba connection. Anti era connection eze nyini Big Eyes abeerako ng'ayogerako naye yagamba mmwe muzifuna mutya connection. Kale saawa eno connection wagifuna otya omusango otya ye yakuyita okuwa oluyimba gwe yamusaba? Namutuukira ne musaba n'azikiriza. Just like that? Mikwano gye gimmanyi. Namusabanga nagamba tujafuna time tukole until when time yakola ki? Yatuuka ne tukola era mwebaza nnyo. Mr. Wizo weba nnyo kumpa mukisa kuyimbako naawe. Ebbanga gwe lyolaba lyokologanyeko naye ali atya mu mbeera nga Wizo? Yali mukkakkamu nnyo twakolagana. Onogamba ki? Si byakulimbalimba. Twali ekyenyizo banga yajja olimba twalikuwa na kiro nnyo naye nga yali down to earth, yali mukkakkamu nnyo. Namuleeta ne studio gye twakola yali eyo nyana meeyo mu ghetto. Najja talina ng'ali poa bulungi nnyo tukola. Tiwali yali musajja mukakamu. Musajja mukakamu kuyo amukakamu. Wange yandowooza omuntu akwetako effujjo olina okwerwanako. Nawe kyo wagira. Sikiwagira naye. Nanga abayimbi. Sometimes oba tolina choice bwe kiba kiyitaagisiza. Wowe osobodde omwesonyiwa but tolina ng'ejjonza mwesonyiwamu n'omuwoninga namugamba boy obaga kite kulaba otina bwoti. Nawe empisa zolagaana naye zolina zimayina kumanya. Empisa ezo nyini zennyina. Kati Coco Finger te y'omunoonya otya omufuna otya? Era nga ngambi connection mikwano gyaffe bamutuusaako ne tukola. Gwe kennyini naawe olina okuba nga nze kennyini kyenjagala nkimanyi tuukira ne ŋŋamba Mr. Coco nkusaaka kolabo nga bwe njogera bwe nti naawulya content g'okola nagamba kale tukole. Mulofeeti. Kankuzeeyo katono nnyo emabega ki ekikuyingiza mu music industry nga ggwe? Kindimu naye sinza kugaa nti kino kyaŋŋamba tandika okuyimba drive olaba getting a drive nobanga otandise okukola ekintu. Notandikirawo? Sijja kugamba nti no oba oli ansindikirize bwekwaki nawe nekanga ntandise okuwandiika bintu byange awo paka nabuuzabuuza studio ziri dda neŋŋenda atandika okukola mpolampola. Naye ng'okusomako wasomako? Okusoma nasoma. N'okomawa? Nekoma ku university nakola social sciences. University ki? University y'Ekyambogo. Lwaki olinga ayagala okunnimba? Namaliriza ddala okusoma ne bantikkira Ekyambogo. Gali mwaka ki ogwo gwe bakutikkira? 2017. Empapula n'ozifuna? Empapula nenzifuna n'olyoka ntandika endongo mpola era bankutte nnyo gamba ewaka sooka omalirize ebitabo byaffe then odde mu bibyo. We mbadde njagala okubuuza abazadde bo balyoke ne kyoli mu kukola essaawa eno? Abazadde bange balyoke era mama wange namuyimbiddeko akayimba n'afeaturinga mu video.
mama omwali mwali enyenye tuyimbiremu mu kayimba ko tulabe mami byamuyimbidde naye nga bw'oyimba yanyumirwa nnyo era ogenda mulaba video nga yasinga okunyumira naye kenyini adde ebbali netandika omwetegeeza nga ndaba asinzeeko alright mama 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 yegwe mama ono ye mama yegwe mama ono ye mama tulwanyeeko okuba abalamu olwaleero katuli obulamu yo yakyoyagala bakireete maama kale katufune ku luyimba lwa maama olwo tulabe bwe luli oluyimba lwa maama luli mu audio oba ne mu video kale katulufune oluyimba lwa maama mama laba omwana wo laba omubiri gwensitudde lindako mama w'omwenya essanyu linzija wentudde empisa engeri gye wankuza byebirabo byenkungula wanjagala laba bwenkula nenkuguka mu buli kyenkola saba katonda kuwa obulamu nange sobola okuba omugumu ze sifana kyakulya bulamu mami yobo omulamu se mama 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 mami tukalabye keeko mama nga bwe mulabye mu eyo video alina okubanga wali musanyufu nnyo okubanga wasalawo muteka mu video eyo bwe kiri era kwali alaba yanyirira mweba nnyo kusiima mami yanyirira bannange kano katono nnyo nga sinabakosibula abantu bangi nnyo abavudde ne bacomplaining nga tutibitibya nnyo abawala tutibitibya nnyo abaana ab'obuwala abakyala abamaama mbu naye abasajja ne tubafaako babataata gwekirowoozaako ki most cases omukyala abe n'omwana ensonga lwaki abasinga batekinga love eri okuva ewa maama but however bataata bateekamu omulimu ogw'amaanyi nti babo abeera nnyo mu kutoba ne baweereza ebyetaagisa tebabeera nnyo nniya okumanya omwana okunyumya n'omwana awo naye ensonga lwaki omuntu abira agamba maama oba omukyala oba abawala be basinga naye nga wewaawo paati zonna ziplayinga paati ey'amaanyi naye nga babaama ebasinga omuntu akwanderstandinga nakusiimula amaziga nakubuulirira ebyasente biyinza okubaako bagamba bidde ebbali wewaawo kintu kikulu mami wamulazeeyo omukyala mami namulaga omukyala obeera naye yani omukyala mpise obubaka buno mutumireko Nakase Shadia big up on yourself Nakase Shadia Nakase Shadia nkimanyi alaba Nakase Shadia big up on yourself webale kulabira Ronious kyogedde ku TV beera mugumu ofumba ettooke ya Ronious mwinayo abaana webali Joira ndakusekeredde alabira ddala nga kwegamba weefumba naye nze ndaba byaliko biri serious kale bawo bakakusembayo nkunkute soka nkwebaza madamu webale nnyo webale dda nebaza BBS Telefine webale nnyo webale ddala nenjala okwebaza bakyali bange mwena abambeereddewo musically era saba mpisawo okutumira buli omu bangi abategedde ntuno njijja ne bampooni ngamba bw'ova ku TV wano nga tutumidde togenda kuddamu bayisewo mangu ntumirako bakozi bannange mwena aba Giz Restaurant Royal Complex William nentumirako aba Studio Time Records producer Benja KS ne ZOD manager wange Edward mwena mbaagala nnyo ntumirako abendeje Rubugumu mwena Royal Complex abandaba kyali wange Musoga ansala akaviiri big up on yourself bamponiza obutaddayo nga sibazi batumirako mweba nnyo kupomukisa bamalayo mwena ne binneerabidde mbatumira nnyo era mbagala nnyo mwanyi mukitegeere nti abaagala nnyo mwena tayinza bayisaawo lumu mukitegeere ate omusajja sita naye bwenatumuziza anaabawo akalala si kyekyo wamma mbwekire kale tweyanze nnyo tweyanzeege kankange mukatono nnyo bwentate mbe nga nkomaotovaako